naye kale ensonga esooka nti obeera ggwe ng'ofunye omukisa ogufulumako mu ggwanga n'ogenda mu nsi ennungi e Bulaaya nga America, ebizibu by'oba oyiseemu, njagala oyo yenna ali asooke yeeteeke mu ngato zange. Must put yourself in my shoes. N'omanya kye mbadde mpitamu e Uganda, okuyisibwamu amaaso, okuvoolebwa, okuvumibwa, okutiisibwatiisibwa. So mazima ddala nga bw'oba ofunye omukisa ogujja mu America tosobola kuddayo e Uganda. So najja nga tuze for holiday, naye bwe natuuka wano eno atmosphere ya wano nendeetera okulaba nga sirina kinziza Uganda. Era amazima olw'obunkenke bwe mpiseemu mu ggwanga Uganda, sijja kukomawo Uganda saawa zino sinnatandika kukola kuba si kyosobola okutunuulira, because I'm still settling in. Ndabe bwe nnatambuza obulamu nina okusooka mbeere ng'abantu abalala, so then ndabe what to do after that. Nsaba munsabire mbeere bulungi, ntambulire bulungi, mpone okutiisibwatiisibwa kwe mbadde mpitamu e Uganda, ate naddala okuva lwe nalangire okujja ku ky'obukulembeze bw'eggwanga kyayitiira amasimu agaakubwa nga kitiisaamukko, naye alhamdulillah kati am now okay and safe. Abo abambika nafunako messages ezinkangakanga mu simu agankubibwa, so ndowooza intentions zaabwe zaali za kufa, zaali za kunzita, era nga bwe mwalaba bampaako ku butwa. So twasindika information nti Akram yafudde, so kyobalaba yabika mugumu, era abaagala okumanya ebisingawo mu mukwate ababuulire ekituufu n'abaali bamutumye okunzita. Zinaaja twajja ku holiday. Bwe tujja ku holiday ne tutuuka wano eno ne ntunula mukyala wange ne mulaga ensonga zonna ze mpiseemu. N'aŋŋamba kituufu mwami oyise mu kusomoozebwa kungi nnyo, so n'ensalawo nsigale nga nze omuntu naye ndaba nga sirina kinziza Uganda okusinziira ku mbeera gye mpiseemu n'okusomoozebwa kwe mbadde mpitamu.